nalabye amaanyi ge bayita amaanyi g'abantu ejjinja. Nsaani Kayanja alwanisa amaanyi ga Katonda. Basoga bonna babadde bawunga buwunzi nga takyalina nakyayogera. Omubuuzo ddawa kankuyiteko nti Kyagulanyi n'owaife bannange. Ewanyu weewaawo kambale balaka sente kammwe nkabaddize naye omusajja atulemeredde. Export TV to the world. Omukulu amanyikiddwa nga Kayanja ng'ono amaze ebbanga ddene ng'akozesa social media platforms ze n'emikutu gye bamukyazaako ng'akuba Bobi Wine finally avuddeyo n'akonfessinga n'akkiriza nti oba oli awo Bobi Wine aliko amaanyi agatali ga bulijjo. Kayanja ono avuddeyo n'akakasa nti balina sente ze babadde bajjanga balya okuva ew'omuntu gw'ataayo atuukiriza amannya okukuba Bobi Wine basobole okukendeeza ku maanyi ge. Wabula olunaku Bobi Wine lwe yasazeeko ekibuga Jinja luno lwalese bannayuganda bonna nga banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba. Kuba kye yakoze Jinja kireetedde Kayanja okukkiriza era n'agamba nti agenda kukwata omusimbi gwe yalya okuva oyo gw'ataayogedde mannya aguzzeeyo tasobola kulwanyisa Katonda. Bobi Wine abasinze amaanyi. Amannya omwana soda soko mpeka like yawo njagala okumentinga subscribinga atoshiyalinga eno Export TV tuli ku mtimbagano tuli ku TikTok YouTube Instagram ne Twitter. Enamba zaffe ziri wansi awo osobola tukutunoonyako ng'olina ky'otugamba. Abasalamu furniture nabo bakubireko ng'oyagala bya furniture. Bobi Wine yayingidde ekibuga Jinja yakeerera ku program eya Anyole eno nga program eri ku Busoga 1. Busoga 1 ye radio ey'omukulu Paul Mwiru eyali OFDC oluvannyuma n'agenda mu anti eyamugisha muntu. Paul Mwiru yali MP mu kibuga Jinja mu constituency emu n'agibwayo omukulu amanyikiddwa nga Samson Igeme Nabeeta. So Paul Mwiru naye officially yalangiridde era nga bali ku office za NUP ne yeegatta ku NUP. Office za NUP zino zisangibwa mu kibuga Jinja. Wabaddewo abakulu nga Baswengere, wabeerawo abakulu nga Bamuwanguzi, wabeerawo nga Amanjeri kye bakutwika MP woman wa Jinja, ne wabeerawo ono mukulu owe Kamuli amanyikiddwa nga Bijirwa Moses. Abantu babadde bangi nga toyina wooyita nga ekibuga kyonna kikubyeko. Kino kyaleetedde muganda waffe Kayanja okuvayo n'agamba nti eyatuwa sente tukuddiza sente zo. Kuba Bobi Wine kyakoze ekibuga Jinja nga buli wamu wali red amabaasi gonna abaana babadde mu mamotoka buli kimu ne kisanyalala jaamu ng'okusala okuva Jinja tolina wooyita. Kayanja ne banne ne bagamba era n'akunga banne nti bannaye akasente mukazi eyo ng'eddoboozi bw'engendo likuwa ndikulaga bifaananyi ebyabadde mu kibuga Jinja nga Bobi Wine ali waggulu agezaako okutambula okutaayaaya ekibuga Jinja. Omwana kiyakoze Jinja soda n'abadde mu kava ne abbe wange nga tulaba ekintu kifumba mutuku awo ku poliisi y'Ejjinja awoolabaawo eyo poliisi y'Ejjinja bagiyiseeko nga abasirikale nabo batunula muzibu bati tebamanyi kiddako ng'abaana bali ku boda abaana bawaga okitegeera kati waneno nga baaniriza mukulu Paul Mwiru okuyingira mu FDC Butongole nga bamwambaza Barrett. Bannange njagala nkuweko ku bantu nga basaakaanya bajaganya olwa Bobi Wine okubeera mu kibuga Abasoga. Omwiru yabadde alanya kansooke nkuwe ku bantu osooka obewulireko then nkuwe omukulu Kayanja ng'alayira okuzaayo sente ze yalya gy'ataatugambye nti Bobi Wine abalemi alabika aliko amaanyi ga Katonda. Oli ku Export TV amanya omwana soda tovaawo. Ekibuga Jinja kyakutte faya muganda wange. Hey! Mama. Omukulu Kayanja yagambye mama zino teziiriike. Kamukuwa mu bigambo bye. Baweza okusuula Bobi Wine.
simanyi kumalawo maanyi g'abantu. Kyagulanyi effect. Yenna yaziba wa muzimuddiza omusajja mumuddiza akasente ke. Okusinziira ekyabadde Jjinja nabadde nkyerabirako akasajja k'amaanyi. Akasajja k'amaanyi, akasajja ku gurawundi kwekali. Nakkiriza Kyagulanyi ali God sente. Nayogeza abasoga oluzungu. Gomanye ekyabadde Jjinja. Twakafubutukayo kati jamu yatukutte okuva ekiro kyonna ne ku makya. Mwe bw'oba walya sente z'omusajja n'omulimbalimba nti Kyagulanyi awedde mu bantu, omusajja mumuddiza akasente ke mugenda n'ekikolimo. Kana akasajja kali God sente. Nalabye amaanyi ge bayita amaanyi g'abantu ejjinja. Nzani Kayanja alwanisa amaanyi ga Katonda. Ddala nzani abantu ne batuuka okweyambula. Abasajja bannange. Kituufu sirina nsonga lwaki nwanagana n'amaanyi ga Katonda. Basoga bonna babadde bawunga buwunzi nga takyalina nakyayogera. Omubuuzo ddawa kankuyiteko nti Kyagulanyi n'owaife bannange. Ewanyu weewaawo kambale balaka sente kammwe nkabaddize. Naye omusajja atulemeredde. Abantu mbagambe nkyali mulamu ate ndisted ate kati ennaku zino ndi mubi. Mubagambe tetugwangamu maanyi tetupowa tebazikiza. Tebigenda kuba byangu, sibagamba nko nti bigenda kuba byangu. Bijja kubamu entuuyo, bijja kubamu amaziga, bijja kubamu okusitana. Naye oluvannyuma lwa byonna ng'olutalo luwedde tujja kwambala engule ate tuvimbe mu Uganda empya. Sikuzaako bigambo, sikuzaako ngalo. Amannya mbadde omwana soda. Eno yo Export TV tuli ku mutimbagano. Musubscribinge, mukomentinge ate musharinge. Emboozi nnyingi zikyajja. Ennamba yaffe osobola otukubirako n'oyogerako naffe ensonga ne zitambula malidaadi saana. Kambalekere kano ka video ng'abasoga baagala bboka ku bizimbe kugwa wansi. Bye bye. Export TV to the world.